Kavidiyo waneeno kakwatagana ku nkulaakulana kubanga ekituufu kiri gwe ng'omusajja weetaaga okulaakulana. Weetaaga okuseevinga akasente akagenda okusobozesa okwagala omuntu gw'oyagala. Gwe ng'omusajja ali eyo ng'ostruggling ofuna akasenteko naye tomanyi engeri yakkakwasaganyaamu oba ngeri yakubeera nga oseevinga akasenteko. Waliwo ebintu bibiri bisatu by'olina okwewala bw'oba oyagala oseevinga ssente. Mu bulamu muneeno olina okubeera ng'awo nga oyina omanyi okubala kiki ekiddako. Bw'okeera ku makya n'oggula ennyumba yo n'ofuluma n'ogenda oba n'ova mu katandako gwali mu accommodation n'ogenda n'okola oba n'ova ewakaawo n'osimba n'ogenda n'okola nga toyina agenda lwaki okola y'ensonga lwaki olemedde mu kifo mwaka ku mwaka. Mumanyi okuŋŋamba nti mbawe ku magezi ga saving ate simanyi tukola tutya ssente tukola biki. Omuntu asobola okugaggawalira ku ssente ntini ate era omuntu asobola okulemerera okugaggawalira ku ssente nnyingi. It is all about investments. It's not about kukola bukozi fa. Okola bukozi. Ate kati mwabali ku kyeyo sibatumye nti mukwate ssente zammwe mu investinga mu zino app simanyi ezigaba ssente. Simanya mu investinge mu bintu ebitagenda bagasa. Kuba senga yagambye bw'oba omanyi toyina muntu ali trustworthy Uganda gw'osobola kukwata n'owa ssente yo investment zireke. Bw'oba oyagala kola investment osobola okukola investment mu budde bw'ovuddemu ku kyeyo n'ogamba nti kati nvudde waneeno like ngambe nvudde wano ku gundi mwezi waka ngenda malayo mwezi gumu gwa vacation. Okimanyi nti osobola okuzimba rento nga za ddabo mu mwezi gumu n'ozimaliriza. Mbadde manyi tekisoboka ne muno ekisoboka. Gumu n'ozimba rento oba singa oba ddabo oba biki ne bazisitula ne bazikuba plaster ne bagikuba gundi ne bagizimba yonna neggwa mu mwezi gumu. Bino byenjogera mbimanyi kuba nali mbimanyi katukomaawo. Mbiyinako obukakafu nti bisoboka. Bulungi nnyo. Ennyumba bagizimbira ennaku 3 ng'eri ku plate as long as ssente weeziri. Nnaku 3 nnaku 4 ng'eri ku plate. Ne bagiwamu ebbanga kubanga gundi eri ebeeyina okukala neekala ne basibako waggulu gundi ne bakubako gundi bakiyita batya ne bakubako roofing kyekijje kati ne basereka. So bw'oba oyagala okuweza ssente oyina ebintu by'olina okwewala kwe kubeera nga ekisooka toyina agenda mu bulamu. Oyagala kugaggawala oyagala kufuna ssente kale okugaggawala tukuleke but oyagala kubeera nga olinako bw'otuuka ku savinga kasente obeere nga nawe tugenda kukola bulamu bwo bwonna. Kola ebintu ebisobola okuwa ssente z'okolerera. Nti bwe mba nkolerera miliyoni 2 mmwe naddala abakola ku kyeyo oba bwe mba nkolerera kakadde kamu naddala mmwe abakola ku kyeyo weerumye. Okusavinga eri omusajja ekisookera ddala kwe kwesonyiwa abakazi. Mulekerawo okukwana. Abasajja batini nnyo abakwana ne babeera nga balimu amagezi agasevinga ssente kubanga omukazi yeetaaga ssente omusastaininga. Okitegera togenda mukwana ng'omukwanisa ku malusu. Naye gwe olina abawala 4 ono n'akusaba omutwalo oli n'akusaba 2 oli n'akusaba airtime ono n'akusaba data oli n'akusaba engatto ono n'akusaba ekiteeteeyi ogenda okuwunzika nga omusaala gwo gutuuka ng'olina n'amabanja g'okusasula. Naye si mabanja nti wagajjayo ng'ogalya oba wagajjayo ng'olina kyeweezimbako nedda wagajjayo ng'ogaba mukazi. Mwesonyiwa abakazi omukazi omu akumala. Teweetaaga bakazi 8 ate n'omwoyo olaba nga takugattako nga akuyonka buyonsi. Omanyi okugattako kwentogera mulowooza nti alina kukuwa ssente bingi awo twalabawo ko twasoma ku omukazi akuzimba. Vidiyo osobola oginyonyako obonero bw'olabirako omukazi anaakuzimba. Bwe mba saagikola webanga teriiko ogwo omulamu oginyonya nga teriiyo mujja kumbulira oli wanajja n'aŋŋamba nti teriiyo nja gikola kubanga waliwo nange ndi mukadde ebimu mbyogera ne bisigala mu mutwe gwange nga manyi nabikola naye nga saabikola. Obonero kwolabira omukazi anaakuzimba bwe naaba nga nfunye messages eziga nti teriiyo nja kuba nga ngikola. Namba 2 weesonyiwa abakyala. Stop kukwana ebyokukwana abakazi 3 4 5. Ekisooka naye obanga tobawa ssente nti ninza okuba senga nze sibawa. Gwe mbuulirayo abasajja b'omanyi nga bali successful nga balina abakazi kakadde. Batini ate abo abatini boolaba balina ensonga lwaki balina abakazi abo abangi. Omusajja ye muntu asobola okubeera n'abakazi nga balina lwa nsonga. Ebintu bye byasinza byamugamba afune abakazi. Ali babbako mukisa gwammwe mulowooza muno mulimu kuwulagasiya. Akuwa omutwalo gumu n'afuna mitwalo 10. Akuwa mitwalo 10 n'afuna kakadde. Buli ssente gy'akuteekamu emultiplyinga. Gw'olaba tova mu kifo oli awo bakozesa. Anyways tuve ku abo. So va ku bakyala.
nti newoba nga tobajjaako ssente buli mukazi alina ebizibu bye ogenda gwa kuwa ekisiraani ogatteko ow'ekipali ogatteko owagundi ow'ebiteega kwegamba obeeraawo nga wenna oli twisted tosobola kubaako kyokola kigenda kugattako. Namba 2 lekeraawo okusanyusa abantu. Mulekeraawo okukolerera abantu. Mulekeraawo okusanyusa abantu. Nze nava ku bantu. Mulekeraawo okusanyusa abantu naddala mu abali ku kyeyo. Abantu abali e Uganda balinza okulowooza nti ggwe oli eno oyoola mu kitimbi gwa nsimbi. Omuntu bw'aba akusabye ssente nti mpola emitwalo 10 n'omugamba siziyina, bw'anyiiga n'akubulookinga mu bulookinge naawe. Bw'anyiiga n'ayumba mugambe nga gwe zaakubuze. Gwe zaakulemye okwefunira. Gwe lwaki ozinkako okuba nazo? Gwe toziyina. Lwaki nze nziyina? Lwaki gwe tokola? Ye takola. Mwesonyiwa okusanyusa abantu kubanga tosobola kusanyusa abantu. Kyekisinga obukulu. Kubanga the more you give them, the more they expect from you until ng'oyavuwadde. Kyokka bw'oyavuwala be basooka okugamba nti abadde akuba ekyeyo, abadde akola ne minisita, abadde akola bwati ne bwati, kale ssente ze singa yazikola bwati ne bwati. Era abadde akola bwati nga batandika okusongamu engalo, batandika okulaba nti tolina makulu, batandika okwogerera ebitagatta, ebitakuyamba nako. Namba 3. Weewale ebintu ebitwala ssente. Katugambe nga sigala, omwenge, okukuba zaala. Ekintu kyonna ky'omanyi nti kitwala ssente tekizza. Kati omwenge teguzza. Omuntu osobola omusanga nga asobola okunywa omwenge gwa mitwalo 3 ng'afunye omusaala. Naye it's not an investment. Nti bw'agunywa agenda kufissaako. Nti kala nkingunywedde kati ssente ezo bino njogera ku bantu abakya struggling nga balina ssente zammwe mugende munywe ne bwonywa gwa miliyoni 68 nga Bashira Gashumba gwe baanyololo tewali buzibu abo they have their money. Naye gwe akya struggling ekikunywesa omwenge kyekyatoga gwa bbeeyi. Sigala oyo omulaba olinza okumulaba nga ssente z'omuteekamu ntini. Naye nina mukwano gwange eyanyumizaako nti balina taata waabwe ng'anywa sigala. Kale nga maama waabwe tayagala sigala. Era ne kibayombya katono maama waabwe okuva mu maka ago. Omusajja oyo n'agamba n'asuubiza mukazi we n'amugamba tagenda kuddamu kunywa sigala. Wabula yagula ekikebe n'akikubamu ekituli kati ne bakituuzaako ekimuli kati ng'asuulamu ssente nga buli bw'ayaayaana okunywa sigala akwata ssente eyo n'agisuula mu kikebe ekyo. Buli bw'ayaayaana okunywa sigala n'amanya nti mbadde nnywa packets bwe ziti. Kati ngenda kendeeza kuba mwe mulinza okuba mwogerera mu sigala wa 10 abantu banywa sigala nga ka packet akamu bakagula emitwalo 8 mitwalo 10 ka packet bwe kati ne gye mpangayira bamuseera bamutundira buli sigala ali mu grade okitegeera. Naye n'akwata ssente zo n'asulamu omwana oli yaŋŋamba nti omwaka gwagenda okuggwako taata waabwe n'amenya ne babala ssente z'abadde ayonoonera ku sigala n'amwesonyiwa completely. N'alaba engeri gy'abadde ayonoonamu ssente era ssente eyo yagikwata n'agenda n'agulamu akataka n'akasimbamu emiti like egy'ebibala era buli bw'amala buli bubijjira ng'agenda banogayo nga baleeta n'okutundako batundako. That is an investment. Ogenda gikola ddi ng'oli mu kwonoona ssente. Weewala okugula ebintu ebiri unnecessary. Osanga omuntu olina essimu 4-5 nga tewali ky'ozikozesa muva ku nze okuba n'essimu 3 nze essimu newomba na 5 zonna sigula ssimu etalina kyakkola. Zonna n'obuuza zaaki. Oyina ebintu by'ogula nga tobyetaaga. Ekintu kyonna ky'oteetaaga you don't need to buy it. Ky'omanyi nti si kyetaaga kyesonyiwe. Cutting expenses zo. You spend a lot of money on useless stuff. Obudde bugenze mundeke mbasiibule. Mbeere bulungi akumata kumira mpeera mbaagala nnyo. Mwesulire bulungi temujjanga okwo abalungi bange. Yeah.